What's up, people? How you doing? It's your boy John Black African boy. Kansubire muli bulungi, kansubire olunaku lubatambulidde bulungi. Olunaku olwa Eid luno njozayoza abasiraamu bonna abalutuusekera abaluyisemu obulungi. Ntuuse okusaasirira abo bonna abaviiriddwako abantu baabwe. Message yange olunaku olwaleero egenda eri abannema. Tubeebaza emirimu emirungi gye mukola, naye tubadde tubasaba bambi mukendeeze ku busungu. Abaganda bagamba akuba obuwe akuba awumbawumba. Abannema nibukulaba nga obusungu bwe muli mukozesa bungi. Nanze munnansi w'eggwanga lino Uganda, nazaalibwa muno era ngenda fiira muno era ngenda ziikibwa mu Uganda. Naye nze abuuza obusungu nga bungi. Mubadde nga lino ebbanga lyonna, mubadde wanga bano abantu bazimba, mubadde wanga bano abantu bali muteekawo bizinesi zaabwe, si mwaka gumu 2-3 bantu abalala bamazeeko emyaka nga 25. Where have you been all this time? Mubaddewa ate nga musasulwa, okitegeera abantu babasasula, you are paid, musasulwa, mubadde mukola. Kati kyembuuza mubadde ngawa, mubadde mwebaseewa, okitegeera. Tukkiriza nti ffenna tuli mu nsobi, abasinga ku ntobazi bali mu nsobi, naye nammwe engeri muli mugobamu abasinga ku ntobazi namwe muli mu kukola nsobi, temuli mubagoba mu ngeri ntuufu. Ndowooza wandibaddewo dialogue, abantu ne mubawo obudde, abantu abamu bambi mubasonyiwe, abamu baba tebamanyi nti bagenze lutobazi, kuba si buli wamu tosobola omanya nti lutobazi, okitegeera luvannyuma, okitegeera. Abafere bangi nnyo, abafere b'amataka. So okubuza abantu n'agamba wano ettaka ddungi, naye wallahi ogenda okitegeera ng'aliwo olutobazi, ate ng'oli tolina kyakukola, tajja kuddiza ssente ng'agenze. Ate era abamu ababawo ebyapa, mu ababakkiriza okukolerawo, n'engeri gye muli mubagobawo mulinga bali mugobawo abayeekera. Mukijjukire nti bano bannayuganda era basasula omusolo, mukijjukire nti nabo bakontributira ku kyamaanyi ku tax ku GDP y'eggwanga, basasula omusolo. So nandibadde nsaba obusungu bugaanye kuba bungi, ffenna tudde eri Katonda, tuli baana ba Katonda. Engeri gy'okwatamu omuntu si engeri gy'okwatamu omuyeekera, si engeri gye wandikuttemu omuntu bw'ati. So obusungu ndaba buli bungi, abantu bali mukaaba amaziga, people are not happy, abantu bali mukaaba amaziga, abantu mubatamizza obulamu, abantu abamu batandise okuzirika bafudde, bizinesi z'abantu ziweddewo. Kyokka ate ekyewuunyisa nti abamu baleseewo, abamu bajjewo, abamu baleseewo. Kati mba neebuuza abasigaddewo, lwaki bo basigala ate nga lutobazi, okitegeera. Kale nkitegeera, bayinza okuba balina ssente nnyingi nnyo, bateesewo investments nnyingi nnyo, naye bano abantu mubakwate bulungi, mubawe obudde, oba mubafuleyo nawala we basobola okugenda nga weebeeyiiya. Olaba mufa ku ba refugees, abantu abava ebweru, ne mubategekerayo balina obbeera. Kati kulwaki omuntu asenze mu lutobazi omugobanga agoba omuyeekera? Omuntu abanga amazeewo ebbanga ddene, suggestions ate zimusooke mubafunire obasobola okugendanga, mubaweyo no compensation. Abantu bangi mu parliament, bamemba ba parliament bali mu kwegabira ssente, simanyi commissioner, simanyi baani bukiiko ba parliament, bali mu bawa 500 million, bali mu bawa 1 billion, bali mu bawa 2 billions, bagenda mu kooti Katonda baba babeiro, olumala obba babeiro tetuddamu kuwulira biki ebyagenze mu maaso, batono nnyo abasibwa era tukomaawo, okitegeera. Lwaki ezo ssente ze muli mu kwonooneramu ebintu ebyekisiru kwasize mukwata ne musasula ne mucompensatinga ku bana abantu abasinga bakyasinze kubeerayo bantu naddala be bavubuka abali mu kuyiiya obulamu, okitegeera. Nga bali mu kuyiiya obulamu, muvubuka atandisewo ka bizinesi ke, mujje mukamenye ka bizinesi ka loading akacapati, muvudde ebivu ebintu mubijjeewo, n'ebintu ebiri mu nju byonna mubisanyizawo, temuba wanavudde okwetereza nti mujjemu ebintu byammwe. Muzzenga tulinga abali mu world war, nti ozuuka buza okusinga ekintu kikubye enjuyo kigiggyewo. Obusungu bungi nnyo. Nandisabye ffenna tujjukire nti ffenna tuli baana ba Katonda, tweyise ng'abantu abakkiriza mu Katonda balina obbeera. Motto yaffe egamba for God and my country, for God and my country. Ensi ekolebwa bantu, ensi omutali bantu teba nsi. Ate kitegeeza nti for God obanga ogamba nti oli wa Katonda, ku lwa Katonda n'ensi yo, olowooza ky'oli mu kukola Katonda ajja kukyagala, olowooza ky'oli mu kukola Katonda ali mu kukyagala. So nandisabye obusungu bukendeere, bano abantu tubawe obudde, tugane bayisa bwe tuti, because balina bwe bagenda kudda, otherwise bagenda fuuka ba monsters. Amu mugenda vaamu ababbi abateega abantu babatte batwale ebintu, ekitagenda kuba kirungi. So kyensaba, sala yange kyensaba nti Katonda abakwateko, mutegeere amazima, mutuule wansi mumanyi nti kyemuli mu kukola kikyamu. Nammwe abasenda, bw'obanga ogenza okusenda ku muntu,
muno tomusenda tobanga agoba omuyekera mukwate empola akemu ebintu bye naye mwagana batema ogenda kakasa omuntu kitabeeranko mu lutalo amazima ng'enju yeegudde mwabadde asula emyaka 2 omuntu oli mumugoba mu lunaku lumu naye ng'enju eyo naawe waali okudeveloping ho kyamutwalira emyaka 20 kati gwe omusuubira mu lunaku lumu kubanga afunye ewalala ng'enju yamutwalira emyaka nga 2 okumalirizibwa because mwe muli bulungi musola bulungi tekibatwalira bbanga ddene naye ate bano abantu abayiiya ng'olunaku ekinene nnyo wakola 50 oba 8 gweyagala okugoba okitegeera so nandisabye gavumenti n'ennema temuli mukola kituufu naye muli mukikola bubi. You are doing the right thing but in a wrong way. Tukakkanye ku busungu abantu tubawa obudde kasitama tabatega basenze bagumidde embeera n'embeera mubawa obudde mubawe compensation mubawe ku kasente oba yaliwo omutuufu oba si mu butuufu mumuwe ku sente muli mu kwegabira sente nnyingi nnyo bintu bingi muyisa budget tebikolebwa nakukolebwa abantu ne basirika naye era mubalumbye n'eno temubasanze nti bali mu kwekalakasa temubasanze ku paliamenti obawa mubasanze mu maka gaabwe nga bali mu kutetenkanya obulamu. So message yange ku lunaku olwa Idi luno Mukama Katonda atuyambe nammwe abayambe abakwateko mukimanyi kyemuli mukola kikyamu mukimanyi nti waliwo engeri nnyingi gye musobola okujja abantu mu lutobazi nga temuli mukola ebyo bye muli mukola bikyamu emirundi 10 bikyamu emirundi 10. So Mukama Katonda abakwate ku mitima gyammwe gye gikalubye ng'amayinja gigonde ng'omugaati mutegeere kyemuli mukola kikyamu mukitegeere nti muli mukolera abantu n'ate abantu bamuli mukukolera be muli mukugobaganya kubasinga ku makya tukeera ffena ne tudduka mu Uganda ne tugivaamu mugenda kukolera baani teri. So mukimanye nti kibi kyemuli mukola mutuule bekivunaanyizibwako mwenna mukimanye nti bambi tudde eri Katonda kuba nkimanyi ffenna Katonda yatugatta for God and my country. Bambi kyemuli mukola kikyamu nnyo era Mukama Katonda abasonyiwe era mwetonde eri Mukama Katonda mukyalina space ekola ekyekituufu tetulwana because ati bamuli mugenda tebalina mamundu tebalina jambia tebaganya nti tugenda bakuba tebalina zibbomu naye muli mu balumba nga bali mu kulumba olutalo lw'e Congo man. It's really bad. Sala yange gyensaba olunaku olwaleero Mukama Katonda akwate ku abo bonna bekivunaanyizibwako badde mu senses entuufu senses ez'obuntu bakimanye nti nabo olunaku lujja kufa nga bavudde kweno ensi gye bali mu kugobaganyako bannaabwe kweno ensi gye bali mu kufrustratingirako bannaabwe kweno ensi nga n'abana bali mu kwetta abantu abamu bali mu kufa lwa pressure olw'ebiri mu batuukako mukimanye nti ffenna tuli bagenyi era tugenda kufa. Ye message yange nsaba Mukama abakwateko era nsaba nabo abafunye bino ebizibu byonna abagobeddwa mu mayumba gaabwe abagobeddwa ewaabwe sala yange nsaba Mukama Katonda abagumye era Mukama Katonda abalage ekkubo eddala Mukama Katonda abakwateko for God and my country. May God bless you my beautiful people. May God be with you mu mbeera yonna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bannayuganda mwenna abampuliza nandaba olwaleero situation gye tulimu mu ggwanga lyaffe ya Uganda njagala ogitwale ng'omuntu omulwadde w'ekiwundu alina ebbwa. Omuntu yenna bw'abanga alina ebbwa ng'ebbwa eryo ayagala liwone alina obulumi bw'alina okusooka okuyitamu obusinga n'ebbwa lino engeri gye lirumamu bwe liba ng'ebbwa lino lyakuwona. Teri muntu alina kiwundu, teri muntu alina bbwa asobola kugenda mu ddwaliro ng'agenze kumujjanjaba bbwa n'otuuka mu maaso g'omusawo eyasoma obulungi obusawo n'atuukira kuyiwa ddagala ku kiwundu ekyo taliiyo. Omuntu yenna ng'alina ebbwa nga ayagala liwone bw'agenda mu ddwaliro omusawo asooka kukwata sipiriti n'akwata kapamba n'akwata kamakansi n'alyoka akuuta ebbwa lino ne liddamu ne lifuuwa omusaayi bupya ne lifuuka fresh. Bino byonna badde biringa ebbali ebikazeekaze liringa entandikiriza okuwona byonna n'abiyubula n'abijjako. Muganda ng'obulumi obwo buba bungi nnyo nga tebwenkana bulumi bwa bbali lyobadde olina naye oluvannyuma lw'obulumi obwo obungi kubeera kuwona.
ebbwa lino lisobola okuba nga likuluma naye buli lwolowooza ku bulumi bwa kamakansa ako engeri gye bagenda okudressingamu ekiwundu kino noga nti awayi kanjira ngumiikiza ne buno obulumi bwebbwa kasa terinnuma nnyo lintujjatujjamuko katono nelisirika ojja kuwangala n'eryo ebbwa lituuke ekiseera afuuke kansa okakkane ng'okugulu bakutemyeko ng'ofuuse mulema eyali alina jasiti ebbwa obubwa. Kati eyo embeera mwe tuli ng'Abannayuganda nti ebitunyigiriza bingi ebituluma bingi naye waliwo kye tulowoozaako ne tulaba nga ate kyo kiruma nnyo ne tugamba katugumire mwene embeera gye tulimu obaolyawo Katonda alitusaasira gye bigenda okuggweera ng'ekirwadde ekitulya kifuuse kansa nga tekikyawona muteeke waaga mpaka lwe tulisalawo ng'Abannayuganda ne tumanya nti ekyo kye tutya ennyo kye tuteekeddwa okuyitamu okubeera nga tuwona embeerera gye tulimu. Tulina kye tutya ennyo ng'Abannayuganda tulina kye tukola ki kye tutya ennyo so nga ekyo kye tutya ennyo lyekkubo lyokka we tulina okuyita okufuluma ekkomera bwe batusibira mpaka nga tukkiriza okuyita mu bulumi obwo okusobola okuva mu bulumi buno bwe tulimu bwe tunaatya obulumi obwo bwe tutya ennyo mubumanyi bwe tutya ennyo tuleke bwe banaatuttira obwereere abasajja balina emmundu munnange bano abasajja batemu tobazannyirako bano battadde abantu bwe tutaaveemu kutya bano basajja balina emmundu bwe tutaaveemu gamba nti ate bano abasajja battadde abantu bwe tutaaveemu gamba nti simanyi bano abasajja batemu bajja kutta munnange okufa kuba kumu ffenna tufa kyekimu nga bwakutta naye asobola okufa nga bw'olumizibwa nga kkubye naye alumizibwa nga omukubi tekiba kulima mu ye talumizibwa tiyagasibwa kuba abantu bulijjo naye bennyini abo balagala nosanga badduka emisinde babuna emiwabo banoonya amazzi babeere nga nabo banamba mu maaso gwe mumulaba n'ebyambalo temulowooza nti ebyo byambalo ebyo nti ddiba ddala eyo lugoyi naye ddiba alinanga liryo ne peyini afunanga gy'ofuna naye ebbanga tunamala nga tutya nnyo kyekinaddirira singa tunakola bwe ntuti ekyo ekinaddira kye tutya kyekitutuumidde mu busibe era kyekigenda okufuula ebbwa erituluma okufuuka kansa. Suubira nti kati mwena mwamaze okulaga nti sayini z'ebbwa okufuuka kansa zonna zimaze okweyoleka. Ani atannalaba nti ebbwa lyetukaaba essaawa eno saawa yonna mu kifo ky'okuba nti liwona saawa yonna lifuuka kansa singa tuba tetwerwanyeeko ani atannalaba sayini eyo ani atannagiraba. Mugumiikiriza tulwane kansa batemeko obutemi magulu mwenna mukakasa nti tutidde nnyo obulumi bw'ekyo kye tulina okuyitamu okuwona ebbwa lino mpaka ng'Abannayuganda embeera gye tulimu tukkiriza nti eringa ya mukazi ali olubuto omukazi yenna nga ali lubuto alusitulira emyezi 9 ne lumumenya ne lumukola buli kimu n'asesema n'alwala n'akola biki paka bwe lutuuka okufuluma olubuto bwe lutuuka okufuluma muganda wange kyonna ekyetagisa kikolebwa ne lufuluma oba azwadde ennomo luwi lufuluma oba atidde okusindika omwana alemereddwa bajja musala balugjemu ne bwafa nga abadde asindika n'afa era bw'omala okufeera bakusala omwana ne bamujja tubagenda baziika babiri. Kati Abannayuganda tulina okumanya nti embeera gye tulimu tukitwale ng'omukazi ali olubuto nti kyonna ekyetaagisa olubuto okuva munda kye tulina okukola tetukyalina choice kubanga omwana ye emyezi 9 giweze alina okuva mu lubuto. Kati kyonna ekyetaagisa okukolebwa kyonna kye batuga nti tukole kino olubuto okulujja omwana okufuluma mu lubuto kye tulina okukola. Omusawo baga nti wadde lukuluma lukyagenda otambula amadaala emirundi 5 omukazi asituka n'agatambula wadde lukuluma lutya nti sooka ogende odduke motole ekizimbe kino emirundi 3 kyolina okukola. Essaawa eno naffe Abannayuganda kye tuliko kiri kimu. Omusawo tulina ogwo bamuyita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byatugamba bye bigenda otuwonya okubeera ng'omwana ali mu lubuto atuuse okuzaalibwa tumuzaala either nakyo nga tumuzadde nnoma oba nga batusaze busazi ne bamutujja mu lubuto naye nga ye alina okukola ki alina okufuluma. Singa Abannayuganda tetweteekemu eyo mbeera ya mukazi ali lubuto
ne tusigala mu mbeera ya muntu alina kiwundu mu kasita bajja kiyisaako nti okumpisako kamakansi kambeere n'ekiwundu kyange ngana ne tuyinza okufa n'omwana mu lubuto aye ne tufundika nga wadde tufudde omwana nga bamusanze ne bamutujjamu kwata bayinza tuziika naye kikyentegeeza tewaliwo muntu yenna bw'olinda kukulwanirira kuva mu buwambe na mu mbeera mbi gy'olimu. It's you. It's you and you. Olina kubeera gwe era nga kitandikira ku gwe. Mu mbeera y'okwenunula tewaliwo gw'olinda kukulwanirira, taliyo. Kino kiba kikwata ku buli yenna alaba nti kimwetaagisa okuva mu mbeera gy'alimu. Tewali gw'olinda nti nninda gundi. Bulijjo bwe tubadde tumanyi nti betulinda ne bajja tutaasa tujja mu mbeera eyo gye tulimu mwabazudde mwena mwabalabye tebadde batulyamu buli ssente nga batufuula kapito waabwe batufuula bizinesi. Mwalabye wano jjo mu Kosase nga bakunya ono omusajja omukazi Wangadya akola Human Rights Commission bamukazakaza bamubuuza ebibuuzo ate nga chairman yali mu kumuwolereza Seggona ate nga yawolereza Wangadya ate yekiisewo okulemesa bali abaagala omubuuza ebibuuzo byabwe ng'ate yefudda mu defendinga yefudda amuwolereza naye nga ate chairman wa Kosase. Oba okitegeera okyasuubira ani agenda okutaasa atalimu gw'olina okwetaasa. Katonda waali yatugabirira naye atagabirira bakoze takugaanangako kukola kubanga yakugabirira nti ajja kusanza riziki ewaka. Ne bino ebyokwetaasa tufe tulina okukulemberamu okulaga obwetaavu eri Katonda tuli mu kwerwanako atuwa amaanyi n'obusobozi obuwangula mu kwerwanako kwaffe. Otherwise gye kitannatuuka kijja twali tugamba b'ebibiji juzi twali ku Nansana ab'Ekawempe nabo babasazeeko dda baagalawo. Bomba mulowooza nti abali kasozi mwawonye kiri ku bali mu bisenyi Ekawempe bali ku lusozi abaliwo nabo batandise eddomiranga baagalawo ate ng'era bajja kutwalawo. Kitegedde ekintu ekyo.